Abooluganda tusabire nnyo jjajja oyo gwe tulabaawo, jjajja mukyala ne jjajja mwami, okuba nti essanyu lyabwe lyonna libadde mwana ono ate ng'abaleseewo. Nsaba ssentebe agambye nti buli ayitanga wano essaala n'obuyambi bwonna baneetubyolekeza abantu abo, kubanga basigadde bubi ku lw'omwana waabwe. Abakungubazi bo bakyeyongera okubeera nga bajja mu kifo kino we tuli, naye nga nayise ne munnange Jamira Nampeera, era nga bwe mwalaba vidiyo yaffe yasooka yali agezaako tumenyeramenyeramu ku ebyo ebyaliwo mu kifo kino kye kimu nga muzze okukwata emikolo n'embaga, nga muzze ku mukolo ogwali ogw'amaanyi. Ndowooza kati wano guswa n'okundaga nti embaga yali wano weewati, kino kyatambula bwe kiti, naye ng'embeera ogiraba abantu bazze mu kukungubaga kati. Embeera ya nnaku nnyo, oluusi n'ebigambo bimbula, engeri gy'oba nga bakakola omukolo Sande ewedde, ate Sande eno actually omukolo gwaliwo Saturday eri eyaggwa, bamuziise Saturday eno. Bannange nze simanyi na kumanya wiiki yokka wano wennyini nga wala emmotoka we zipaakinze ne ku mukolo we zapaakinga, nga woolaba we bafumbira ne ku mukolo we buli kimu nga bwe kyali bwe kiri. Nze simanyi kuno kugera kwa Allah, sijja kwogera bingi, abantu baali bangi era nakati bazze mu bungi, ne mwami Kakooza yonna gy'ogenze Mukama akurisiivinge n'emikono emirungi, akuwe jjana Firidausi, akusonyiwe ebyakusobako, asinziire ku ebyo ebirungi by'okoze. Ffe Abasiraamu tugamba nti Allah yagaba ate era yatwala, ate okufa tteeka. Nja kusaasira nnyo omukyala mulabye Juli, Mukama akugumye akuze abaana bo, naawe akuyambe byonna Kakooza byabadde akola obikole, kuba abantu ba Kakooza bafiiriddwa nno omuntu ow'amaanyi eddibu ddene mu famire, bonna si muto si mukulu. Ebyokwogera bimbula. Omwami ono abadde n'ekisanga bwe nagambye mu interview yasooka, abadde mugabi, abadde mwetowaze, abadde mukakamu, abadde tamanyi kweraga nti oba yeerage yegulumize, ate nga abadde yasuubiza n'okuzimba wano essomero ku ttaka lino lyennyini abaana basomereko. Kwegaba bingi nnyo, abantu ababadde ne hopes gyali babadde bangi, naye era bamuwerekeddeko nga boolabe bamannaddiini bakomyewo abanaddiini n'abatuuze bakomyewo mu bungi, kwegamba bamulaze okwagala nti ne mu kufa kwe basigadde bakyamwagala. Tusaba Allah amusaasire ebyamusobako. Tuli wano eggolo era we baazika taata we bamuziise, we wali jjajja ku bijja bye ebijja byabwe, ennyumba ye yagizimba, bajjajja be bali awo bombi, omukyala n'omwami, bajjajja balamu, taata we n'abalala, ate bajjajja bo we bali, yeegase ku taata we. Nze nga tumaliza ngenda kwebaza nti we bali kubeererawo kiraya ntiwo, kuba munnaye bangi mwajja abayimbi, abakola ku TV, ba service provider bonna ab'enjawulo, naye at least mbadde nnyina omubeerawo kubanga omukolo ogwo nga bwe nagamba ffe twagutegeka nze n'omwami wange, abajjajja events, ate n'ekirala baluganda, ate n'ekirala kwega their neighbors, their relatives, ate yampa business, omuntu sina mwagalako ssente, ate yandaga nti engeri gy'ayogeramu naffe tetulina, ffe tuli baavu nnyo kuye, naye ng'atuwa respect, yatulaga okwagala, yatu appreciatinga. Omuntu ogenda n'omukolera ne bikomaawo, toddamu muwuliza, taddamu kuwuliza. So nyina emikolo emirala gye nyina okuddukako, olwaliro nyina emikolo almost 3 nyina okwetooloola mu kibuga nga nkola, naye ngambye kansooke emperekere mwami Kakooza mutuuse mu nnyumba ye y'olubeerera, then ngende nkwasaganye. Bwe naaba mbisanze alhamdulillah, bwe naaba sibisanze ekikulu ntuukirizza. Yes. Kale y'omukyala Jamira Nampeera, mu bigambo bitono nnyo, nange njagala okwebaza omwami wo, yeebale nnyo ne ttiimu yonna gy'akoze nayo okulaba nti mwami Peter Bugembe, Peter omulala, mwami Kevin Sawakiryanga yasigala wano, yabadde addukanye ebya wano tenti byakulya, n'abantu mwena abalala bemmanyi ne besimanyi, baganda b'omugenzi, basenga be, bakojja be, bamaama be, bajjajja be, ab'eŋŋanda bonna. Mbeebazizza nnyo bannange, mwebale kumuwerekera na kitiibwa mwami Kakooza Lawrence.
Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwano Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Olwokubiri nzabadde avuga mukyala we mu mmotoka. Olwokubiri kunaku lw'omuzigo omwanda najja ne mukyala we natuuka muleeta okubeera wano wajjajja. Kati omuzigo twagumaliza kiro nnyo ssaawa nga 7. Kati jjajja w'abaana maama sinayo yasanyuka nnyo ng'alabe ku bazzukulu be ejjo baawulira obulozi n'abawa embuzi. Kati ku lwokubiri nze nabeera n'omukyala Kakooza Madam Justine nga tuli eri ewaka w'amaama. Kakooza ng'ali ne wajjajja. Kati ne tukeera ewaka ne tusala embuzi nga bwe tuliira ne Kakooza okukola ky'okujja tulye twetegekera olunaku lw'enkeera olw'okusaba. Tuddayo e Kampala ne mukyala we ne mutuusa bulungi ne bamulamu baffe bonna ne baddayo bulungi. Kati olunaku lw'okusatu lwatuuka mpuliriza Kakooza ku ssaawa 3 naye omugalange ndi mu kwambuka tugenda mu kulambula ne mugamba ye waŋŋambye mukeera kuba bifaananyi era n'engoye zaali zategekeddwa. Olunaku lw'okusatu kusiro lwalina okukola ki? Okugenda mu kulambula lwali lwakuba bifaananyi naye kyonna ekyaliwo Mukama yekireeta. Kati okuddayo okuvuga amangu tutuuka nga baganyonyodde bwe twagenda abasatu twatuuka Pakwaki ng'embeera eriwo eraga nti bigenda maaso si bulungi. Twatuukira mu luumu mukyala waffe gyali yasuze nga amaanyi talina, abaana bonna tebalina maanyi nga bibasobedde ng'olabira ddala. Naffe era ne tukuŋŋaanya Uganda ng'epita nejjejje ne tumanya nti ekirina okukolebwa kunoonya muntu. Mwatukubiranga amasimu nga tetubagamba naye nga ffe twali twategedde ekyali kituuseewo nti omuntu tetugenda mulaba. Gali amazzi twagabala buli ssaawa 12 gadduka kilometers 8. Buli ssaawa 12 gadduka kilometers 8. Kati netutandika okuba fulani nenkubira omwami Mr. Kintu ne mugamba eno gye tuli byo bitusobedde. Mwami Kintu yali mukyala Metron Kombata
yebba wa metro kati nemuga bitobe nanga pita kyenina okukola ngenda kikola mwami kintu nakola byonna jjejje byayogedde era twatuse ne ku extent nemuga mwami kintu omuntu waffe oba afudde naati sitwandiyagadde omulaba nemugamba funa ennyonyi funa chopa kuba amaato twabadde tukozeseza baloko pipa abamu bajja bagamba kola kino olina abagamba kino byonna nga bigamba nemugamba tufune ennyonyi tugende nga egunoonya wansi naŋŋamba Peter kamba kubire maama Azaala Kakooza kukolwo nja kwebaza Kabiito mutabani wa mwami Bosco Omugole twali ne mukulu wa muto wange ono ne muganda wange ono ne tugamba nga tufuna amasimu batugamba omuntu wabuze naye kyekiddako buli omu agamba muleete maama w'omwana ne tumukubira maama ono n'akikolako n'akwataganya Kabiito mwami Kabiito tukwebaza n'avuga emmotoka okuva eggolo okutuuka Pakwaki zagazi kilomita zigabina mu kinaani n'avuga emmotoka teyayimirira pikapu ya mwami Bosco n'etuuka ssaawa 9 okwekiro maama ajja ne bamaama balala ne kojja lwatambula ne tugamba ssaawa 9 amazzi gali agaliva nayo galimu envubu galimu bali goonya bali batugambye nga tetusobola kgenda ku mwalo kati maama ne twebakamu si kwebaka naye ennaku ze tumaze Pakwaki twagenda bwe tuti era bwe tukomyewo teri kunaaba teri kulya teri ki ne tugamba naye tuddayo noki n'omuntu waffe kati maama ku makya ne mukyala Kakooza nali ne tiimu tubadde twakola tiimu eno nga buli ekigendawo tusooka kuteesa ne tuyita maama ne mukyala Justine wayitawo eddakiika 10 wa poliisi n'aŋŋamba jangu omuntu mulabe ne tubabuuza mu mulabe wa Amalo district tuli mu Pakwaki amazzi gaali gamuvuze kilomitas nga 6 n'okweyongerayo naye olwa minisita Kintu radio station abavubi beeri baali babagana okuvuba olwa minisita Kintu yakuba essimu okuva mu State House ne bagamba muna mujje amaato muvube naye ng'ekigendera twagala balabe ki omulambo kati bwe wamala otunona nze nalinya pikapu ya poliisi baganda bange bano ne bayita ku mazzi ono yavuga aliya waliwo emotoka gyetwagenderamu pikapu ekulembeddwa aliya netutuukawo nga tetunatuukawo nafuna ekitengo nenkankana nenkaaba nga ninga wano Kakooza alinga wali abavubi ne batugamba mujje mulabe oba muntu wammwe nze yasookawo yali yeevunise yali yagezaako okulwana n'amazzi nebamukira nemula muganda wange nebagamba yoyo sijja nyuma bingi kuba bingi naye kyenebaza Mukama twasobodde okukomawo naye si kyangu ati mu bantu abasinze okuyamba omuntu ono okukomawo tubadde tugenda okwebakanga bunaku nga tuloota mulimu Kabiito mulimu mwami Kintu waliwo lukyamuzi w'eggolo Lubega abantu abo batukubira amasimu eri munsi tuli eri abantu tetumanyi lulimi tetukola n'agaba yes agaba oyo yalinya baasi tulina abantu bangi e Kampala naye nga buli omu okubira kubuuza buki kubuuza naye abantu abo batuyamba okutuusa nga tukoze eki nga tumulabye ono banaesiinaaliroga kuba tetusobola muzzaawo banaesaawo mukubira engalo tetuligenda muzzaawo Mukama atukuye
basebo ne bannyabo kamaleyo kano kaleseeyo muganda waffe oyo lwaki tetusobodde kumulaba ekyamazima yafiiridde mazzi process gye tuyiseemu okulaba nga muganda waffe asobola okujja mu keesi eyo ebadde mpanvu kubanga n'abakulu be twabadde nako yadde bamayija babadde baweddeyo balemereddwa ne basalawo tujje e Kampala gye baba tufuna obuyambi bwa muganda waffe okubeera nga nammwe muli wano nze omu ku basazeewo ne ngamba bannange badde nsaba muganda waffe aziikibwe ku ssaawa 8 olw'embeera eyabaddewo ekyamazima lwaki twasazeewo bityo twagala mwami Kakooza asigaze ekitiibwa kye n'okwagala kwe muyina kubanga omuntu afiiridde ku mazzi mwena mumumanyi so temukitwala bubi nti oba tweyisiza bubi embeera ya muganda waffe tejja tusobozesa kumulaba mwebale nnyo mwebale Dr. Mulago twayise mu kaseera akazibu ekyamazima muganda waffe yabadde muntu munene nze nange neeyongedde kumutya jjo ng'afudde nti n'abantu ababadde tebamutuukiriranga bategedde obunene bwe era yadde twabadde n'abakulu nga ne regioni erimu dokita asobola okukola postmortem yalemeddwa ne basalawo tujje ewa Dr. Mulago yaba akakasa nti ddala muganda waffe yafudde mazzi era tuvuddeyo nga ripooti tugirina ejja kukwasibwa beteekeddwa okukwasibwa n'ekyamazima muganda waffe tetugenda kumuzaawo nga mwami Kibira ng'obwagambye naye tusabe Katonda atugumye kyekyo eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe njagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli